bali mukuba butofule bwe babavubi bwerwaje bali mukuba bifule bwalobi akekyo abaliraba uvaayo abakuba ebifula abalobolola obutimba bakwata ebiveera bwe bati bwe bambaza ebigundi obutaala buno ne bukka wansi kati awo ne bavuba mukenenga bwe baagala obutimba bwaffe babusala buli katimba kamu kagwerwa mu mitwalo 18 n'owa mukene alina effujjo katimba kamu nga tukasonye ka mitwalo 18 kamu ne buno ssebo bakama baffe bateekako ebicupa bino ekiba mwagenza kuja nga ye yatandise bakutwaleko e Kampala bakulageko tukyayagala bufingiri bazigana zetwagala baganeza musanvu leero ngenda galaba
mbulire bulwadde ki tulina obulwadde buli wano bwakwetakula olumbe lutulumye ffe tebatufaako tebuwona bawoza mutwe tugenze wano erese senta firi teridagala batuwoza kimu nti obulwadde tewali nze ndeka kiwedde nze njogera byanga amazzi tweyagudde tukoye ndowooza olaba embiri gyonna mama mwanange oyagule mukola famire namba ndowooza okiraba tuli mu kweyagula tuggweddewo zonna bakubira ku makinga omanya Mudde Edward gemanya oba lyerinnya nga ndi mutuuze ku kyalo kino ekya banka ndi mutuuze ku kizinga kino Lwaje nga nze ssentebe atwala ebyokuvuba mu mwalo guno gwa banka. Ensonga yange njogera ku nsonga ya bya buvubi. Obuvubi bwaffe obwa wano bwakyuka okusinziira nga we bwali okuva edda. Omwalo guno gwe tugenda okubalaga gwali guvaamu mu 2000 awo 2010 gwali guvaamu ebyennyanja bingi oba Lwaje ono nyina yavaamu ebyennyanja bingi ebikulu okwetoloola ekizinga kyonna. Omwalo guno nga bw'ogulaba gwalimu amaato agaalinga mu 105 nga tusobola okuba nga olunaku tutambuza konteyina y'ebyennyanja erimu ttaani nga 12 ku 15. So kati ekitakyasoboka kati tusobola okuba olunaku tukuŋŋaanya kilo nga 25 ku maato agaliwo. So nga ate kati matono gali mu maato 6 agalagirwa ku myalo. Naye kokonakona twafuna okusoomoozebwa kwa byanvuba, envuba eyajja nga si nnungi mu nnyanja netukosa nga amaato ga Mukene gano agamu ku ge twakwata. Amaato ago galeeta obwennyanja obuto kwegamba tebakyavuba na Mukene wabula bavuba buwuuto obwo obuto. Ne tuba ne sitiiru nga bannaffe ababavudde waggulu eboogeddeko naye akoseza ddala ennyanja. Amalobo agasayiza entini byonna ebyo bikosa ennyanja. So nebaza abakulembeze bonna bekikwatako abasobodde okuba nga balwanirira okuba nga bazzaawo enkola eno ey'okuggyamu envuba embi mu nnyanja. Ekyo nkyeyanza nnyo naye tufunye okusoomoozebwa eri abantu abo be baatuteekako waggulu abatuwa sapooti nti bajjako amagye nga batulaga amagye ago gavuddeko ffe abateekinga okuba nga tukwasa envuba embi. Naye tufunye okusoomoozebwa mu ggombolola yaffe eno oba mu disitulikiti ya Buvuma. Era disitulikiti ya Buvuma eyawukana n'amadisitulikiti amalala nga Ssese. Kuba bwe tuba kati tuwa ebyokugeza tuwanga Ssese yo omulimu egukoze. Ebitundu ebimu ebya Buvuma tugezezzaako kuteekawo embeera erongoosa ennyanja naye tulina emyalo egimu ebizinga ebimu ndowooza byo byawukana ne Uganda nga biri mu gundi ndala. Okugeza tulina ekizinga kya Lukalu kyo kyagaanirako Mukene. Tulina ekizinga kya Ziiru Kibibi Ziiru muto yes Kibibi Muwama. Abantu abo bonna bonna Malijja kuvaako amaato aga Mukene. So omulanga ngukubira eri omwami akulira ebyenvuba mu disitulikiti eno mwami omwami oyo mwami mustaafu. So nkubiriza yali badde atunuulira nnyo ebizinga ebyo bye tukoonyeeko lwaki byo bikyeyisa bwe bityo.
nentuusa eddoboozi lyange eri RDC mwebaza ku maato gano yatuyiirawo nnyo kuba abasirikale abo n'abalala abaali mabega w'abasirikale baali baleese nnyo embeera y'okutunafuya ku gulawundi wano nga tukutte amaato ago. Naye era tumukubirako omulanga RDC nti awantu awo amaato gano bwe twagakwata gatulaga gava mu bitundu ebyo bye tumenye. Kati batunuulire nnyo ebitundu ebyo bye bikyalemesezza ennyanja ya Buvumo okutereera. Eyo nenvaayo tulina abantu abasoomooza oba abatiisatiisa ffe abakola omulimu ogwo ogw'okugobako envuba embi ku mazzi. Abantu abo weebali, naye tukubira gavumenti omulanga nti abantu abo tujja babategeeza ng'ekiseera kituuse basobole okubatuyambako. Sirina bingi, ebyange byebyo. Amannya nze Kiryowa David Sande nga nze ssentebe w'eggombolola eya Lwajje mu byenvuba. Kati wano twali ku operation bwe baamala okututongoza okugenda okukola emirimu twatandikira mu kyakusomesa abantu ne tugenda buli kizinga nga tugenda tusomesa abantu buli mwalo. Lwajje ng'eggombolola limu emyalo 13 twagenda nga tusomesa abantu abo buli mwalo. Kati twatuuka ku kizinga ekimu kye bayita Lukalu. Abantu abo baali balemera mu kuvuba Mukene ng'ate gavumenti Mukene yamuyimiriza nga tekyayagala mataala ku nnyanja. Era bwe twagenda okusomesaayo ne Mukene twamusangawo naye ng'abalala bonna baawummula baayimirira nga baagondera amateeka ga gavumenti. Abasirikale be nali nabo ne ttiimu yange ne bagamba Mukene oyo tumukwate, ne mbagamba no tetumukwate olw'ensonga abantu abo tubadde tetulina basomesa. Naye ne tubategeeza nti mukome olwaleero kubanga gavumenti envuba eyo yagigaana. Naye twali twakavaayo bwe tuti nga twagenda okulaba nga bakumya amataala. Baalina obukodyo bwe bakozesa ng'era bwe mulaba wano nga baddira amataala ne bagateekako ebiveera ne bagambaza stokisi ne gaba nga gwali eri ewala tosobola galaba. Agamu ne bagateeka mu nnyanja wansi ne gamulisa ne batandika okuyoola obwennyanja bwonna obuto buli kimu nga bambazazzaako stokisi ezo. Tunasindika ttiimu yange ne tugenda twagenda ne OC ne tukwata amaato 4 aga Mukene. Naye abantu abo balina ekigendererwa nga tebagambibwako ng'era bo bamanyi nti waliko abakulu ababatwala nga bw'obakwatako bali be bavaayo. Nange ne ŋŋamba nti nga bwe bampadde obuvunaanyizibwa sijja kubatiiririra, katugende tubakwate tulaba abakulu abo bavaayo. Era nalina akabakwata obudde bwali tebunnakya nafuna essimu y'abamagye entegeeza nti lwaki wagenze n'okwata amataala. Naye ebigambo bye nabaddamu bye nayogera nabo ne bawulira nga siri muntu wa kutiisatiisibwa era ne bandaga nti ekifaananyi kimu bakivuddemu. Nafuna essimu endala okuva ew'omukulu atwala amagye ku disitulikiti nantegeeza nti amaato ago gonna agakwatiddwa twagala tugatwale ogatuwe tugatwale Erubya tugakuumire mu balakisi. Ne mutegeeza nti ate amaato twagakutte ate ne amagye we gakwata galipootinga ku poliisi. Amaato gali ku poliisi ate lwaki muŋŋamba okugatwala mu balakisi? Naye nali maze okufuna okukemeterera mu mutima gwange kubanga mu kukwata amaato ago amagye gasulanga ku mazzi nga gatambula naye nga gagayitako nga tegagakwata. Ne ŋŋamba ki ekiri wakati awo? Kati olw'okuba nti gavumenti yali etuddiza obuyinza ne ŋŋamba tugende tugakwate ne poliisi. Kati bwe nafuna ensonga ezo nakubira RDC era RDC yatuyamba nnyo mu nsonga eyo n'alagira n'agamba no amaato ago bwe baba bagatwala kale muli baddembe okugabawa naye ebitimba bisigale kubanga amaato tegavuba bitimba bye bivuba era bye byonoona. Bwe kiba kyetaagisa bikumako omuliro mubikumeko omuliro. Kati abaali bazze okunona amaato amaanyi ne gabaggwamu era baatwalako yingini olw'ekigambo kya RDC kye yabagamba
maato ne bagaleka wano era tugalina gakyakuumibwa ku poliisi wano. Kati olwaleero luno tubadde tulina olukiiko lwa RDC nga tweteekateeka okubeera naye abeeko kyasalawo ku maato gano agaakwatibwa. Naye waliwo obuzibu mu nnyanja nti nga nze chairman atwalambula okumalako eggombolola yange oyinza okuba ng'okozeseza amafuta ga mitwalo nga 5. Kati bw'okozesa amafuta ga mitwalo nga 5 ate oba ne ttiimu gy'otambula nayo kuba tojja kutambula bwomu. Olina okugiriisa okukola kutya ng'ebintu byonna byagalamu ssente. Kiyinza okuba nga gavumenti we waaweera egamba nti abantu beesindika mu nnyanja bagayaavu. Naye ng'oluusi si ye bagayaavu nga ne gavumenti tekoze kimala. Kuba tosobola kusindika abantu mu mirimu okukola nga tobawadde bikola. Tewali mafuta, tewali ssente ziyinza kutambuza mirimu ebyo. Nze lino kye nandibadde nsaba nga gavumenti weeba eyagala ennyanja okugitereeza eddemu ekole ennyanja egifuule ng'emirimu emirala era egikolere bajeti. Bw'aba bakola gavumenti bajeti y'eggwanga efeeyo n'ennyanja bagifulumize bajeti. Kubanga teri bw'obanga ogenda okukola omulimu olina okukola accountability, ogenda kukozesa ssente mmeka, kyekinaamala, naye tewali gwe bajja kugamba tukuwadde omulimu ogwo, ennyanja tugikwasizza abantu naye nga tewali ssente zigenda kutambuza mirimu. Bw'ebanga omukozi wa gavumenti oba minisita oba ani agenda ku pampu ne bamuwa amafuta ga bwereere n'asobola okutambula, naye ekintu ng'ennyanja ekigasa abantu abangi era gavumenti kyefunamu omusolo, lwaki tekikolera bajeti ne wabaawo bajeti esobola okutambuza emirimu egikolebwa ku nnyanja? So sekita zonna ezizeza mu nnyanja ziyinza okuba zandibadde zikola naye tewali ayinza kukola nga talina ssente zikola. Kebe fisheries eyo kebe ab'amagye bayinza okuba bandibadde bakola naye teri wa fisheries ayinza okuba afuna akakadde kamu. Kati anajjawa ssente ezimutambuza okukola emirimu. Gavumenti yennyini erina okwetereeza erage abantu ennyanja egyagala, kya mukisa mulungi ebadde gikwasizza abantu n'abantu bagyagala era abantu abali mu nnyanja bamanye ebimenya amateeka, bamanyidde ddala bulungi. Naye tulina challenge eri abantu gavumenti bye yatuwa okukola nabo. Olwaleero egamba fisheries eremeddwa, ab'amagye balemeddwa, tuddiza abantu. Naye ng'abantu boddiza ate emabega waabwe otaddeyo b'amagye. Eyalemwa ku luutu eri ne fisheries eyalemwa. Olowooza abantu abo banaayagala abantu bano batambuze omulimu gugende mu maaso? Kye balina okukola kwe kuteekawo ekinyiga balabe nga nabo omulimu gubalema. Bagambe kubanga bwe banaakola omulimu omulungi ne gugenda mu maaso banaagamba bano be basobola. Nze nno kye nandibadde ndowooza nti bwe bandibadde batuwa ab'amagye bandituwadde ab'amagye abatabeerangako mu nnyanja, abatalyangako kusendeza ku nnyanja. Abo be bantu be twandibadde tukolagana nabo. Naye okukolagana n'abantu abalyako edda ku ssente w'ogenda okukola omulimu osanga yakubyewo dda essimu kubanga abantu bali babamanyi bafuuka mikwano gyabwe. Kaakati gwe n'olemerera okukola olw'ekyo. Kati era okugenda okukwata ebintu bino twafuna challenge ng'ab'amagye batambula ku mazzi ne basanga amataala ago naye nga tebayinza kugakwata. Bagenda bakunoonya b'amalobo be bamanyi tutugenda batwala wali tubajjemu emitwalo 2 ate tubate y'ensonga ng'eyo naye nga bano bannaabwe. Kakati gavumenti erina okuddayo ekole kubanga teri muntu mukazi gw'oyinza kugamba nti ate ngenda kukuwa mujja wa kuyigiriza okufumba. Era kyalina okukola kwe kumulagirira obubi naye alemererwe amaka gamuleme. Kale y'ensonga eyo naye kitukoze bubi nti RDC tasobodde kujja kubeera naffe abakoze ku by'entambula balemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebyo bye byange nga chairman w'eggombolola eno atwala ebyenvuba kinaba kyetaagisizza okudda era nja kulambyeko bennyonnyola. Erinnya Kiryo wa David Sande nga nze chairman w'ebyenvuba atwala eggombolola lino erya Lwaje. Kaakati ensonga endala nti obukiiko buno obwalondebwa amagye gagezaako okubunafuya kubanga batulonda ne batugamba nti ffe tulina okukulembera amagye gagoberere naye kati amagye ge gakulembera ate bwe gagenda ku bantu bwe bamukwata bamuggyako bujja ssente ne bamuta. Kati gwe civilian ne bw'omugamba
yaba tafa yagamba nti atoba w'amagye namuwadde emitwalo 10 gwe civilian ogamba ki atalina na mundu kati n'osigala awo nga n'ekyokukola tekiriiwo. Ekirala kyenkubiriza Omulanga district eyanguyirize okutongoza obukiiko obw'emyalo tusobole okukolera wamu nabo kuba kati nga nze chairman w'eggombolola atwala ebyenvuba akakiiko kange kaliko abantu 5 naye ow'okutaano ate yewa fisalizi kati owa fisalizi naye akola kyamaanyi okunafuya akakiiko kano olw'ensonga wali bamulaze nti wa fisalizi alemeddwa okukola kati ate ne bamuteekako nga sekuritale kati okuva lwe twatongozebwa tugenda mu bitundu tusomesa naye wa fisalizi ne bw'omukubiranga sekuritale otajja kubanga amanyi nti ye alinga gwe bazza ku bbali baagala okukulembeza mu ab'akakiiko kati nabo balina okubatuulako babanafuye n'ab'amagye babanafuye namwe muwunzike ng'omulimu gubalemye naye kye tusaba gavumenti eyamba abantu abo ab'obukiiko kubanga bano ab'obukiiko gavumenti yakola kyamaanyi okugamba nti abantu abavubi be bamanye envuba embi era abantu abavubi bamanye envuba embi kati olaba omwalo nga guno gwe tulimu wano tewali nvuba mbi walingawo amaato ga Mukene naye bwe bayogera nti Mukene awereddwa tebalinda na budde kukya nga buli omu Mukene amuvuddeko kubanga amanyi bagenda mu kuvuba Mukene nga bamanyi nti ayonoona naye nga nabo abaana baabwe tebakyalina kyakulya kubanga amaato g'empuuta gapaakinze awo tegakyalaba byennyanja ng'ate abamukene bagenda ne bayoola obwennyanja obwo obuto ne Mukene omutonotono ne bagattabo obwennyanja obuto ne bafuna ssente ng'ate abantu abo abasinga olunsi bajja buzimu ggwanga si batuuze ba wano naye kyolwokubanga baleeta ssente ne bawa bano ne babakkiriza okukola kati tusaba gavumenti eyongeremu amaanyi obukiiko buno disitulikiti yaffe naddala eya Buvuma mukole kyamaanyi mutongoze mangu obukiiko buno obwa wansi kubanga namwe bwe mukiraba abantu banna tebasobola kusapootinga myalo 13 ekyo sisobola kukiteeka ku b'amagye kubanga omuntu omubbi ogenda okumugamba nti mubbi nga mumaze kumukwata naye abantu abo bajja budde bwa kiro ne basobola okubba waliwo abantu n'abantu kinoomu basobola okuba nga bakikola kuba lwatuukako olunaku lumu waliwo abantu abaakolanga wano nga bagenda babba abantu bwe batuuka ne balaba yingini enkadde ne bagiteeka mu lyato ly'omuntu omulala ne bajjako eyo empya ne bagenda nayo bwe basanga esingawo ne bagiteeka mu ly'omuntu omulala nagezaako nga sinabala kugenda kakiiko kano nenkolagana n'ab'amagye baatuyambanga mu nsonga ezo kuba twabasonderanga amafuta naye ate twagenda okuzuula abantu abo nga baali mu bitundu mwe twali mwennyini nga bakolagana n'abantu abamu ne tugezaako okwagala okubakwata ne badduka era na reporting omusango ku poliisi nakati bakyanoonyezebwa naye tebaali b'amagye. Kyamazima Mukene abadde waali nga basanyufu naye kati tebakyali basanyufu olw'okuba yavuddewo naye babadde basaba nti nga yabasazeewo okulongoosa ennyanja bagirongooseze ddala byenina okwogerako ebisinga babikonyekonyeeko naye nange tekijja kuŋŋaana kubyogerako kubanga tubadde tukola nga nange mwendi nange mbadde nkola naye byonna twakoze eki twabireseewo ku lw'okulongoosa ennyanja oyo maama tetulina kumukozesa bubi bwe mba mwavuddeyo ne mukiraba nti okuvuba envuba embi amarobo stiiru ne Mukene nti nvuba mbi tubadde tusaba abakireeta bakiteekere ddala mu nkola kubanga ffe tumaze okuddira ebintu byaffe byonna twabitereka twabiwanika twabyokya ebibadde bikola n'amaato twagatemye naye kijja kutukwasa ennaku n'ennyinke ng'ate abalala bali mu kukola ng'era bwe guli ssaawa zino ffe tutudde ebyaffe twabiwanika dda n'okubyokya twabyesonyiwa naye nga enkuyege zibidde zibimazeewo ate ku mazzi amataala gabaayo ate nga siga bannansi kati omuntu w'ensi nga nze owe Uganda siina ngeri gye ngenda kwerwanako kuba bali abantu abakozesa ennyanja essaawa zino bagwira ffe munnansi ebakulabirako engeri gye bakukwatamu teba ya bulijjo so ne tusalawo tutereeze ennyanja amaato twagatemye era n'enkubiriza abakyala bannange mwenna abali wano eno oba abampulira temufaayo singa ennyanja eneetereera
buli omu agenda funa ki omulimu gwakola. Singa ebyennyanja bikomawo ojja kulaba ng'omuntu eyali ayaayana okwanika Mukene bakuwa 2,000 amazima ojja funa empuuta enene ogenda ogikalirire ogifunemu akasente akeegasa. Tubadde tumuvuba ng'era mubadde mukiraba bangi tubadde tumusapootinga olw'okuba tubadde mu nzikiza nga bye tulaba tetukola ki tetubitegeera olw'okuba tufunamu ekitono ekyo. Naye tubadde tusaba bakyala bannaffe tubadde nga tuvuba wano Mukene nga mu kidomola kimu osobola osangamu obuwuuta nga 10. Ndowooza si bwe kiri nga osanga obuwuuta 10 naye kulw'okuba nti buli domola emu eryato bwe kiri. So obwo obuwuuta butwaza obwandibadde bukula naffe tufune ng'abannansi kubanga bwe mba ntunudde bannansi wanene abadde bavuba Mukene batono nnyo abasinga babadde bagwira. Kitegeeza ffe ng'abannansi tubadde tetulina kye tukola ki kye tufuna kiri awo ky'amaanyi. Temuggwamu manyi nti Mukene aweddewo emirimu giweddewo era gavumenti tugisaba bw'eba esazeewo kugamba nti Mukene tavubwa ennyanja yonna ewummule. Okusinga ate mbu simanyi bano baalabye gundi baalabye RDC weewa simanyi bulimu ebyana n'obwana tubadde tusaba ffenna tufiiringa omulundi ogu kibeere kya muntu omu ffenna tubeere wamu temukyawa abantu mbu gundi yayogedde simanyi ku Mukene tubadde tumufunako nno wekuba kuteesa nga tutereeza tukole ki tutereeze buli omu atereere n'abafingiri baveewo abasirikale bonna abasoloza fingiri mumusoloze mumwoke ensi yonna ng'eraba bakitegeere tebaddamu okugamba nti ate tuleese ate tukwekeko mu byokye ng'ensi yonna ekola ki buli omu alabe nti bannange envuba gye tulimu ki mbi. Ekyo tukisaba gavumenti etuyambe. Amaato gaffe tugatemye gonna nange mbadde nvuba Mukene tugakozeemu musobola n'okugalaga abantu nti gaali manene naye gafunze ku lwaki ku lw'ennongosereza eriwo ku nnyanja yaffe. Gavumenti tusaba busabi nga ffe abakyala emirimu gye tubadde tukola tetulina buyambi mutuyambe. Amaato tugalina mutuwe obutimba mutuwe ku kapito tuteeke bwe bayita looni tusaba ku buyambi bwa looni ndowooza anya gange nze leeta George Peter nga nvudde ku kyalo Kaserere landing site era nga kitwalibwa mu ggombolola ino er'Erwaje nga nze ssentebe w'abavubi bw'ekitundu ekyo ku kakiiko akalondebwa. Naye nze okusooka nja kwebaza omukulembeze Pulezidenti Museveni okulaba nti bwe yateekako abasirikale be okulongoosa ennyanja baalemererwa ennyanja n'agiddiza ffe abagibeerako kubanga yategeera nti katugiremye ku sayidi ey'abasirikale. Kati nga ffe abantu ababulijjo bwe tutandise okugikolako okugeza waliwo envuba embi ebadde ekosa nnyo ebyennyanja obwennyanja obuto obadde bukula nga Mukene nga yasookera ddala teekako ne sitiiru buyita monofilament nets obubadde bukosa nnyo obwennyanja obuto naye bwe batuddiza ebbanga tono bweriti waliwo kati enjawulo ebyennyanja bitandise okuba nti tubifunaafunamuuko kuba twatandikira okwokya ebitimba monofilament nets we bayita sitiiru era kumpi buweddemu nze mu kitundu ekyange oyinza okanoonya n'otakalaba era ngezezaako era ne bannange bonna ndowooza ekifaananyi kyekimu naye wazira tufunamu okusiimoozebwa ku bitundu ebitulinaanye. Tulina Mukono district n'Ibuyikwe bo tebanaba kukikola naye ate bwe bajja waffe eno gye balikola okuba nti bakolamu esente kuba bo baagala era sente ze banoonya ewaabwe
teri kye baali bakuuteko yadde n'ekimu. Tebanaba kwokya bitimba bumenya amateeka, obukiiko tebanaba kubulonda bulungi, naye ffe Buvuma obukiiko bwalondeddwa ate ng'era tukoze twakolerawo olw'okubanga kitusanze nga naffe tulaba nga ennyanja eweddeko ng'ate n'akookulya tewali ne twekolamu omulimu era abantu baawaayo obutimba kyeyagalire. Kyeyinza okugamba era President Museveni eyatuwa ennyanja era tusaba nti singa kyetaagisa batuwengako obuyambi ate era twali tulowooza nti amagye gano gasigale ffe tubabuulire watulemye babe nga batuyambako buyambi naye ate era olw'okwagala okulaga nti bakola ndowooza ate baagala kutunafuya. Ebyo bye byange. Sigadde leeta George Peter Kaserere ssentebe waayo mu by'okuvuba. Erinnya n'eddoboozi Kalubu nayo Sam. Erinnya n'eddoboozi Kalubu nayo Sam. Ssentebe banka LC1 Erwaje. Kati twagala kulaba kiddako kubeera tubaye tukosebwa kubanze kuno ku nnyanja kwempangaalidde ebbanga eddene. Wabula ekitambula gavumenti kyeyasalawo kigenda kutambula nakyo olw'ensonga ennyanja yaffe twagala ebeere nga tuli nayo kuba tubaye tukosebwa. Bye bigaya Mukene essebo. Mukene abadde atukosa aleeta obwennyanja obuto. Ekirala n'abasitiiru nabo baleeta obwennyanja obuto. Ab'ebirindwe baleeta obwennyanja obuto. Kati gavumenti kiyavuddeyo n'ekikwatamu ndaba nga wayinza okubeerawo embeera mu maaso eyinza okuba yaddeko abantu baffe tube nga tuli nabo bulungi. Awo wenkomye bannange. Nze Luwaga Frederick Mukisa era nsinziira ku kyalo banka Omwaro banka ku kizinga Lwaje ebimu ku bizinga ebikola disitulikiti y'e Buvuma. Kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo kwe tufunye ku nnyanja ng'abalunnyanja. Kya mukisa mulungi gavumenti yatulowoozaako neyagala obuyinza obw'ennyanja ebuze mu bannansi naye tufunye okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo mu nteekateeka zaayo. Era ng'ezimu ku nteekateeka zaayo ze yakola buli muntu abadde wano azaakoona ku kyamagye. Naye amagye efuuse ensonga mu ggwanga lya Uganda, si ku mazzi yokka ne mu bibuga tuzze tugalaba. Nze nno nejagala okubira gavumenti omulanga. Sina gavumenti omulanga nsaba nkubire netwala eddoboozi nenjagala eddoboozi lyange ligende eri omukulembeze w'eggwanga ye Commander 001 President Museveni nti nga bw'alabye obusiiwuufu bw'empisa ezambadde ekyambalo ky'amagye nze ng'omunnansi nandyagadde nenyumirize mu ggwanga lyange Uganda n'ekitundu mu embeera naye wembanga ate ekyambalo eky'amagye ekigenze kisiiwuuka empisa mu buli pulojekiti yonna gye bateekawo nandirowoozeza kirowoozeeko nnyo kubanga weesanga nga ku nnyanja ababba ebyennyanja bannamagye abalemesa enteekateeka za gavumenti bannamagye. Kati neweesanga nga omunnayuganda oyagala nakwegoba mu Uganda toyagala boogere ku kigambo nti oli munnayuganda. Nandirowoozezza ensonga eyo agikwasa omukono ogw'amaanyi. Ensonga ey'okubiri nti wakati ng'omukulembeze w'eggwanga ng'ateekerateekera abannansi be ffe abavubi ffenna tetujja kulowooza nti buli muvubi agenda kulima. Projekiti nnyingi ezizze ku mazzi n'obusuubuzi n'okusuubizibwa okw'enjawulo omukulembeze w'eggwanga kwasuubizza abavubi naye nga tebituukirira. Ebyo byo biddawa byasuubiza abantu. During campaign yasuubiza abantu bakole ssako. Kati mu kaseera nga kano ng'envuba ezimu zisalibbwako yandibadde ssako ezo we zijjirayo amaanyi abantu ne beesitula. So ndaba nga ensonga yandimazeewo obwavu mu bantu ne tulekera awo okulomba nga bannayuganda ate nga bye tulina bitumala nga bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga akirowoozeeko ekyo. Ebyange sijja kuba mu mwogezi w'amaanyi nnyo bikomyawo. Eddanga lirina layini eno ya wansi nga bino byonna tebikoze eki bisigaddeyo mu mazzi naye ekyo kyajjanga kitya? Kyajjanga bannaffe ab'envuba evuddeko eyo eya Mukene babisala b'okusobola okuvubawo. Obutimba buno mu mazzi butambula obuteganga wano era butambula mita nga 10 mita 2-3 lwebyo kisinziira ku maanyi g'empewo ebeera ku mazzi. Era okusinziira envuba embi we yanyimizibwa
oba obuvunanyizibwa okulembeza Uganda yagamba nti gwa bannansi tulina essuubi nti embeera ejja kuteeka akatimba kano kasalibwasalibwanga emirundi n'emirundi mu mazzi awo ne bali okusobola okuba nti bakola baali balina kusalanga buno n'osanga ng'eyagenza ovuba paati y'obutimba emu ogijje wano endala mita 15 endala mita 4 n'ogenda saawa wabeerangawo nnyo okwononezebwa n'okufiirizibwa lyato lyakomangawo wano nga lina obutimba 5 eryagenze n'enkaaga ekikwetagisa oteekamu amafuta lita 5 ogenda onoonye bunoonyi n'osangako bw'osanze obulala abalala ne balonda ekyo nga nkizize ebbali obubbi bw'obutimba nga gavumenti ya Uganda naffe abatuuze beerwaje tulina okusobozebwa kw'amaanyi nnyo ku disitulikiti yaffe ey'Omuvuma yo ku nsonga y'omubbi amwe kwogerwa omwaka oguwedde zibiddwako obutimba obukwata amaato 3 ku ssente zenkugambye mukama wange wakati w'emiliyoni nga 9 ne 10 ezigwera mu butimba bukka oba ogassemu amaato 3 n'ekidyeri ffe sayidi eno gye tuyita ekidyeri ne sayidi eri kidyeri kati amaato 3 nga ddamba bwe lyeri obutimba n'ekidyeri kimu biba bikubbiddwako owensabira gavumenti bweba nga kyekyasobodde kutuwa butuumi oluvannyuma enaatuteekerateekera ebutuwe mu buntu bulamu olwo naffe tusobole okukwalaganya omulimu gwaffe mu maaso n'okweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda. Omulimu guno weewaawo gavumenti eyinza obutamanya mbalira yago naye mulimu gwa beeyi nnyo ekigenze ewala wesanga nga akatimba kano tetukula modo tukula okusinziira mu modo ne grade y'obutimba modo eya Uganda eri expensive nnyo kusanga akatimba nga kano kakali 15,000 akatimba kamu ate ng'eryato lyagala obutimba 7,600 newesanga nga esente ezo wezikubisaamu sente nyingi ddala ekigenze ewala eryato lino eribeerako yingini eyo era nazo zigulwa wakati w'essente kisinziira ku kika kya yingini eza Japan eza Waterman eza China Uganda yo teyina modo ya yingini sanga eri wakati wa milioni 7 n'ekitundu oba 8 ogenda okubalira eryato lino n'ebintu bino byetuteekamu oluvannyuma lunaku 3 naye ensawo yabyo egula emitwalo 4 n'ekitundu emitwalo 5 n'ebiteera bino nabyo ebigula omutwalo omu ogenda okubalira eryato lino ebidomola bino ekidomola kimu kino nga ebutee ekidomola egula singi 8 nebiteekako omuguwa guno gugula 3,000 nebiteekako okumaakirwako ebintu bino oyo n'abiteekerako siringi 1,000 olabanga ekidomola kiba kigasemeka omutwalo gumu ne siringi 1,000 neweetukanga eryato lino yeetaaga ebidomola 32 era ebidomola bino byebisikwa ku butimba buno okusobola okubumanya wawe wayise n'okubuyambako okubeera waggulugulu obutakka nnyo okutuuka wansi ku mayinja eryato lino libalirirwa emiliyoni wakati w'emiliyoni 23 ku 25 okusinziira ku bintu bino ebibeeramu olwo nno kossa amafuta ogenda okusimbula eryato lino okugenda mu mazzi okukola oba osize kyotannaba kulabako otaddemu amafuta wano omumwalo ogwaffe tutandikira ku lita 15 eryato kugenda okukola olwo nno n'obeera ne bakozi bannaffe betuteekamu kasente ak'okulya batwala mutwalo gwa Uganda eryato linyuka wano kati ku budde buno ku bbeeyi y'amafuta ekutta akasanvu wesanga emitwalo 7 gigeze ku mafuta n'omutwalo ogwa bannaffe ebyokulya kati nossaako abatuyambako gagulumulu gatuusa waggulu wano n'ogazzaayo wansi abo nabo batwala mutwalo gwa ssente ogenda okuyisuulako ng'otuka emitwalo 10 kulaasi naye nga tomanyi kiki ogenda kufuna so gwe mulango ogumu gwetukira gavumenti nti weba etaddewooko ziprojekiti ezimu ezidduukirira abavubi nga badduukirira abalimi badduukirira mu mafakitole g'abafoleyina abajja bano bamusigansimbi naffe tusigemu ng'abannansi mulimu guno gwetaaga sapooti naye nga yandisookeddeko ddala sapooti yandibadde ya bukuumi ku nnyanja gye tutalina waweesanga nga omuntu tubasindika okulungamya balunnyanja nga mu nvuba ennungi mu nvuba embi nti egitaakirize ate ng'ayinza kujja ku lyato lino lya Walamba n'aligamba eryo kasiringa bamu life jaketi lwaki muluddeyo ku mazzi n'alitataaganya kakanya poliseza lwosi ekifaananyi kyonna kizikisiigibwa ku mawulire gano kibadde kikootagana ku
ku bannamagye n'eyisa yaabwe gye beeyisa ku mazzi si nnungi. Sina ku mazzi kokka, ku mazzi eno tujja kukola mirimu olwalo ne tubeera batuuze baayo naye nga ne gye tuva era naye ebifaananyi si birungi, ebifaananyi si birungi ebisikibwa ku bannamagye. So embeera y'ebyennyanja amanya n'eddoboozi Isaabire Swaliki nga mpangayira ku kyalo ky'e Kaserere era nga nze kiyamaani w'akakiiko akaalembebwa ekyalyambuzi. Naye nze nfuna okusoomoozebwa mu bamu ku bakulembeze baffe abayitibwa ab'amagye. Nze ndaba nga abaava ku mulamwa abeenoonyeza ebyabwe olw'ensonga zino wammanga. Bagambye nti oba envuba embi katugeza Addus azze wano bw'ati anoonya wanvuba mbi bw'asanga abaana abalina ebyennyanja byabwe eri waggulu abaavubye ebyennyanja babinyaga ne bakola ki ne babitwala. Wakiwulira kyaleero ngezezaako kyendabyeko mu mwalo gw'e Kaserere waliwo eryato livudde Katosi lidduse katalitomere n'amayinja wali ku mwalo linoonya kukwata ki muntu wali naye avudde ebuziba yeetaasa kuyingira ki. Tuwonye okubeera n'omulambo olwaleero mu mwalo gw'e Kaserere. Bwe bakwata ku muntu bo baava ku mulamwa nti banoonya kutereeza oba bagala kola ki kufunamu kitegeera mitwalo 2 mitwalo 5 bikoze bijja osanga bagundi bano abamukene bw'aba alina ne ssente tasobola kusulayo nga bakutte ovuba amalobo ga namba 9 wekiwulira kuba yaba akusinga ssente. Zezimu ku nsonga zange ezisinga okunnumiriza n'okunsoomooza wekiwulira. Kaakati okwemulugunya kw'abavubi kutuufu. Ekisooka obukiiko buno bwe twateekawo obukiiko obwo bwe bulina okulwanyisa envuba embi nga pulezidenti bwe yalagira nti abatuuze beekuumira ennyanja yaabwe be bayita indigenous people beekuumira ennyanja yaabwe ate beerwanyise bo bennyini n'envuba embi. Kati obukiiko obwo bwateekebwawo bwe bukulembera amagye galina bbuwa backup. Kakati bannamagye bo kye balina okukola kwe kufuna information okuva mu buno obukiiko balwanyise envuba embi. Bo balina kukwata kubanga be balina mandate okukwata abavubi obubi. Kakati abatuuze kye beemulugunyaako ekyo bwe kiba nga kituufu ddala ekyo tetugenda kikkiriza amagye ate okwenyigira mu kuta abakwatiddwa. In fact batubuulirenga kubanga amagye galina kukolera wansi waabwe. Ekyo tetujja kukikkiriza nga abatwala ebyokwerinda e Buvuma. Kakati kirungi amawulire twali tetugamanya agamu naye ebimu bibadde bitutuukako era ne twakitinga. Kati nga ofiisi ya pulezidenti olw'okuba nti pulezidenti yagamba nti tulwanyisize wamu envuba embi n'abatuuze, kye tugenda okukola tugenda kubateekako kati bambega ab'amagye okulaba nga batuwa information tulabike nga abo ab'amagye abakola obubi tubalipootinga ewa CDF babatujjemu tufune ab'amagye abasobola okukwata n'okulwanyisa envuba embi. Kubanga kakati mu nnaku zino ekyennyanja kikomyewo, abayitako mu butale empuuta mugiraba ezzeewo, engege zikomyewo ennungi ddala, gavumenti efuna omusolo. So kati tetugenda kukkiriza ekyo ate abakwasisa amateeka okulaba nga ate baprotectinga bano abavuba obubi, kubanga omulimu gubadde gukoleddwa bulungi. Kakati kye tulina okukola kwe kulaba nga twenyigiramu ne information abatuuze tubasaba mugituwe ife tucekinge ab'amagye baffe. Twamala dda nga District Security Committee okuinstructinga police, amagye, marine ne office yaffe ya intelligence okulaba nga buli kaseera tufuna amawulire agakwata ku bubbi. Abatuuze baffe badde beemulugunya ababbako obutimba kibadde kisusse, abaali babbako engines nayo kibadde kisusse. Kaakati tubadde tugezezaako birwanyisa naye wekiba nga ate bikyaliko tugenda kati ate kujjayo n'ag'omu buto okulaba nga tutereeza abavubi baffe, kubanga kye twetaaga
y'empuuta ennene etuwe ssente nga gavumenti n'engege abantu baffe balyeko ku ngege ennungi okudda mu nnyanja. Tugende maaso manya kakati ekikulu kya byonna amanyi ogeetaale bali betuweeza ebifaananyi oluusi baba bageetaale. Nze Migadde Robert Ndugwa omubaka w'ebizinga by'e Buvuma. Ekikulu kya byonna nti ennyanja yo yayonooneka, tetulina okikkiriza. Ku mazzi wali obwavu obutagambika, tukane ku bizinga kati ng'ate abantu basaba akawunga, basaba gavumenti tuyambe kawunga bijanjaalo. Nti obeera kati ku bizinga ebimu ng'oyagala okugula engege emu bweti n'olemu ogifuna oba empuuta emu, naye ng'ekizinga kiriko amaato 5 n'okusoba. Tulabye n'abavuba envuba embi nga nabo batandise okwebambula oba okuviirayo awo. Oli n'asika ekirindwe ne mutagiramu wadde kennyanja, wadde bakikazaako kokota naye nakyo nekijja nga temuli. So n'olwekyo ekyo kirina okikkiriza. Era twalowooza nti gavumenti mu kuleeta etteeka ly'ebyobuvubi mu kiseera ekyo yalaga nti lyetaagibwa mu bwangu. Paalamenti n'ekola ogwayo, ne tukola ogwaffe ng'ababaka bava mu bitundu ebirimu ennyanja, ne tuwabula mu kutereeza etteeka erinayamba ennyanja naye ate nga n'omuvubi asigadde avuba. Emu ku ebyo bye twateekamu twaga nti wajja kubeerawo kye bayita co-management committees. Tuwajja beerawo obukiiko obujja okubeera ku learning sites. Naye ate nga wajja kubeerawo ne kye bayita surveillance unit. Kyandibadde nga akabinja oba akalawuna. Akabinja kano akalawuna ke kaali okudda mu kifo ky'amagye. Kuba mu tteeka eryo twaga nti amagye gajja kuwa obukuumi naye si ge gajja okukulembera. Obukiiko obwo obuwaliro obuli ku byalo obutandise okulondesebwa twabuteekamu mu tteeka nti bujja kulondesebwa, naye ennonda yaabwo kati naye eriko obuzibu. Tugenda kwesanga nti ate obukiiko omu bugenzeeko abantu ate abatajja kuyamba kutereeza nnyanja. Abamu tukitegeddeko nti osanga districts ezimu nga RDC alonda gwayagala, zenjagala gundi. Kati ese yali spirit ey'okuteekawo obukiiko obwo. Abalala osanga ng'oli awaddeyo ekyoja mu miro. Kakati omuntu waweerayo akasente ng'ayagala abeere ku kakiiko ate nga twagala kutereeza, kitegeeza nti oyo alina ebigendererwa ebibi ebirala. Kakati mu byonna nti President bino tulimu ebintu bya mirundi ebiri. Mu kwagala okuzzaawo obukiiko, President yawa ekiragiro CDF okulemeramu omulimu gw'okuzzaawo kuteekawo obukiiko. Kakati Deputy CDF n'atambula ebitundu by'ennyanja eby'enjawulo ng'asomesa engeri obukiiko gye bunaakolebwamu, naye mu kuvaayo obuvunaanyizibwa yabulekera RDCs. Naye nga tumanyi bulungi nti mu bifo ebimu districts ezimu osanga luusi emivuyo gy'ettaka luusi nga giri mu RDC, emivuyo gyaki, so n'oyinza okwesanga na wano tetufunye ekyo kye twagala. Naye ate mu ngeri y'emu nti ate Deputy CDF n'ayisaawo ate n'ebintu ebirala bye twali tutanaba kulabako ebirina okugira mu regulations nga omuwendo gw'amaato. Mu tteeka lye twayisa twaga nti yes, amaato of course buli ggwanga Uganda, Tanzania, Kenya balina omuwendo omugere, buli omu gwalina okubeera nagwo ng'ensi ogenda ku mukago gwa East Africa. Naye ate era buli district yali erina omuwendo gwalina okubeera nagwo nga gutematema ogwa Uganda. Kakati obuzibu buli nti emiwendo egigenda gyogerebwa Deputy CDF byetaagamu nnyo okuwuliriza n'okunoonyereza. Wano lwaki ogambayo amaato 6, lwaki wali ogambawo 10,
lwaki wali ogamba 20 weesanze olwaleero tojja kusangayo bwe batadde amaato 6 nga bagamba galina obeerawo naye ate nga ground omwalo ogwo mutono baguleko ate abantu oba 2 oba 10 ate n'osanga bwe batadde 6 awalala ng'ate ku ground ogenda kuleka abantu 12,000 kakati nga kyali kitaaga tiimu enaagendera oba okukozesa district leadership nga batudde obukiiko obwo bwandisoose okulondebwa akakiiko ka district n'akeggomba ne butuula obumanyi obulungi buli bunene bwa kyalo buli bunene bwa mwalo n'obungi bw'amaato agali ku buli kitundu so ndowooza nti awo kireetawo abantu okweraliikirira nti naffe bagenda kutugoba ku mazzi so nga si ye keesi mu ngeri emu waliwo bannaffe abavuba Mukene ekituufu kiri nti waliwo abamu abadde bavuba obubi abakwata obwennyanja obuto omanyi mu bukulembeze muno tetulina kukola politics bbanga lyonna naye ate tewaliiwo kiragiro kiwera kuvuba Mukene wabula aluŋŋamizibwa nti eno y'envuba ya Mukene entuufu etajja kuleeta bwennyanja buto kakati CDF deputy CDF yene tiimu ye mu kutambula bagamba nti okkirizibwa ovuba Mukene naye tolina kuvubisa ttaala kakati awo envuba ya Mukene ekkirizibwa nti ya Luseno naye era olusenesa ttaala kati ebyo bye birina of course tobanenya nti yatwalako kimu nti waliwo envuba embadde embi kati n'atamanya nti mu ngeri gyakikolamu abanga aweze envuba eyo so nolwekyo beemu ku byetaaga okuluŋŋamya mu mbeera y'emu twagala n'okutunuulira nti oba oli awo ne sayizi y'amaato esaanye okukendeera olw'ensonga nti ow'Oluseno bw'anaabanga wakusena eryato lya booda oba ge babadde nago aga Mukene gayinza osigala amaato manene so nga twetaaga nti mu regulations ziri nti anaabavuba Mukene n'engege sayizi eryato ejja kubeera bwetyo okwawukanako n'omuntu kati ebyo twabiteeka mu tteeka nga tugamba nti obuyinza obwo bujja kubeera na minisita era alina okuleeta regulations ezo n'azireyinga mu parliament ezimu zakubaganyako birowoozo nga kibandise fishing holiday nti singa baba bagadde ogireeta ntuga nti kino kintu kinene minisita tojja salawo busazi kugamba nti kuwummuza kuvuba parliament erina okikubaganyako ebirowoozo kakati omwo mwe mulina okugira sayizi y'eryato sayizi y'ekyennyanja sayizi y'akatimba sayizi y'eddobo sayizi eddobo linaabeera ku ki fishing line ebintu ebyo byonna bwe biri kati liri etteeka lyalambika bibonerezo naye ekiviirako ebibonerezo ate kibeera mu regulations kakati tumbanjizza etteeka regulations ezo kati myaka 3 okyanga etteeka liyita regulations ezo tezijja kakati ekyenyamiza nti bw'otandika ate omuntu agamba kati ate bino omuwendo gw'amaato biri mu regulation ki biri mu policy ki newe byandibadde nga birungi naye nga tubikubaganyako ebirowoozo tubikubaganyizaako ebirowoozo mu nteekateeka ki kakyawo weewali naye nga olunaku olweggulo twabadde ne minisitule y'ebyobuvubi awamu n'ebyobulimi Honorable Frank tumwebaze namubuuza ensonga eno mu kakiiko agamba nti esooka ekigendera kya pulezidenti agala obuvunaanyizibwa nga bwe twasaba obw'okulabira ennyanja muddire abantu abagikozesa nti CDF oba amagye gwe kyegalina kwe kutondawo obukiiko naye tulabye nti obuvunaanyizibwa obwo ate babulekedde nnyo abantu ate abayinza obutabeera na buvunaanyizibwa bwe batuuka ku districts ezo so kyetwagala nti babeereko nga obuvunaanyizibwa balina okukola nti okulaba nga omuntu oyo afuniddwa mutuufu naye ate basooke beewale ekyokugenda mu bukwakulizo buli obulala sayizi y'eryato omuwendo gw'amaato ebyo bijja kujja ebyo byandize nga policy emaze okujja nga bigenda kuweebwa obukiiko buno obulondeddwa ogaa nti bino bye mulina okugoberera n'ekyo bwe kityo oba oliawo bwekyandibadde seyalaze nti bagenda kukwatagana
kuba byonna bitongole byagambye bagenda kukwatagana nga ministry ey'obulimi obulunzi n'obuvubi awamu ne CDF okulaba nti balungamya. Sinyagala kugumya abantu, in fact twambuuza ne ku nsimbi because president yasuubiza nti buli district ejafuna akawumbi kuyambako ab'obuvubi kuba mu budget eno teziriimu. So bimu tubuuza nti zino kano kali kisuubizo kya State House oba kisuubizo kya president kirina okuyingira budget y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi. Kuba president bw'asuubiza kisuubirwa nti abo abakugu PS minister bapiikinga ebyo byasuubiza ne babiteeka mu mbalirira yaabwe. Kati twatunudde eggulo mu mbalirira eyo nga tebiriimu. So n'olwekyo era tuwuliddeko abamu oli agamba bwe tunaakwatira mu kino ogenda kusiba emyaka 7. Kati mu tteeka lyali twayise emyaka 7 gy'oyo asuubula ebintu bino okuva ebweru n'aleetera abantu baffe kibaleetera, wabula ono omuntu wa myaka 2 oli wa myaka 7 abisuubula okuva ebweru. Kakati bw'onajja n'ogenda ogamba omuntu nti myaka 7 wegamba omuntu obeera ng'omugamba nti weeteeketeeka okudduka ku nnyanja. So tetwagala nnyo mu kutereeza ennyanja ate abantu emitima gibewanike. Twagala bafune ekyo ekituufu ekiri mu tteeka, si ekyo ekiyinza ate okuwaawaaza abantu. Otherwise ennyanja yo twetaaga okuba nga etereezebwa, naye ebikoleddwa emabega tebigiyambye kutereera. Tulowooza nti weetaagawo plan B abagikozesa nabo benyigiremu mu kugitereeza. So abantu tubagumya nti obukiiko obukosi bujja beerawo, naye n'envuba amalobo gajja kuvubwa, mugenda ajja kuvubwa, wabula envuba gyebibadde bivubibwamu ebimu yeyinza okugirwa. Naye nga tujja kwongera okulungamya katuli ne gavumenti empya ebeere formed, tumanye nti ye PS gwe tulungamya yaani, commissioner gwe tulungamya yaani, minister of fisheries gwe tulungamya yaani. Kuba olwaleero ng'obululu buwedde wabeerawo vacuum, oba wabeerawo muwaatwa, osanga ye yagwa, osanga ye yanyiiga. So n'olwekyo okulungamya mu kaseera kano ate twagala tujje nga tulungamya magye, kuba kizibu nnyo tuba civilian okulungamya magye, naye twagala tulungamye office entuufu eya fisheries. Ng'ababaka okusinkana deputy CDF n'olukiiko lwakola nalwo okubategeeza ku operation zatandise n'ebyo byagenda ategeeza abavubi asinziira ku ki? Si buvunaanyizibwa waffe kutuuza CDF. Ffe tulina kulungamya ministry ey'ebyobuvubi because mu tteeka yeweebwa mandate. So kakati yo ate yegenda nerungamya ya defense. N'olwekyo ffe kyetukoze kwe kulaba nti tutegeeza ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi yo eyeeyamye, Honorable Frank tumwebaze, eyeeyamye okukwatagana ne defense. Yes, etteeka lino lye mwayise ery'ebyobuvubi muli bakakafu nti libadde enforced oba lyerimu kwaga amangi agayisiddwa ne gateekebwa mu drawer ate ng'abantu bwe batuukayo benforcinga bo byabwe bye baagala? Etteeka bwe twogera nti regulations tezinnafuluma kitegeeza terinabeera enforced because regulations oba kye tuyita ennambika kikiteekesa mu nkola etteeka eryayisibwa. So etteeka okusobola okukola ennambika erina okubeerawo. So ennambika bweba tennaba then buli omu ajja kukolangayo obukozi kyayagadde ekimusanyusa, naye nga n'oluusi newoba okutta omuntu mu bumenyi bw'amateeka omutwala mu kkooti oyinza okusanga obuzibu okumuvunaana nga tolina regulations. Kuba regulations bajjaga nti okay, omuvunaana yasangiddwa oba n'eryato eritaweza inches 28 oba fuuti 28, naye 28 ziri mu regulation ki? Kakati awo ogenda okulaba nga n'omuntu guwandiwadde ekibonereza nga omulamuzi agambye nti mwetereze. Ayinza obutakigamba naye indirectly ayinza okuwa ekiri light n'agamba kuba yaba awalabye omuwaatu.
ani avunanyizibwa kuleeta regulations emyaka 3 nga tulabanga emingi mu mateeka ministry ereeta regulations ebyobulimi obulunzi n'obuvubi kuba netteeka ministry ereeta etteeka mu parliament era yerina okuleeta regulations. So ministry ebyobulimi obulunzi n'obuvubi eze yeeyama, prime minister yeeyamye, minister yeeyamye, buli wamu. So n'olwekyo ministry yetalabika yetamanyi kya kukola naye batugambye nti mu poliisi enaatera okuggwa nti mu bbanga ttono nnyo katusuubire nti guno gwe mundi ogusembayo kuba bayize bakitugamba emirundi mingi.